Mukama Katonda tukwate. Tubala emu mpaka satu. Emu mbili satu. Ladies and gentlemen, abami n'abakyala, I'm called Lieutenant Colonel Levi Masereka Mbauta. Amanya gange nze Lieutenant Colonel Levi Masereka Mbauta. Levi Masereka Mbauta. I'm the commanding officer of Mukono Battalion. Yenza dumira eche eri Mukono. I am based in Ngoma. Era ntuula ku kitebe. I've been called here. Nayitiddwa wano. Invited by the chairman. Nayitiddwa omukulembeze chairman. And I'm very much happy. Era ndi musanyufu nnyo bya nsusso. Invitation. Olw'okuyita era nina okubeera nammwe. Especially during this time. Okusingira ddala mu biseera nga bino. When we are going to elect. Nga tugenda biseera eby'obululu. Our political leaders. Okulonda abakulembeze baffe. Without talking much. Nga siyogedde bingi nnyo. I have to let you know. Nina okubategeeza nti Mukono is calm. Nti Mukono zikakkamu. Now, kaakano during this political season, okusinziira mu biseera bino eby'obululu, our mission is one. Ekigendererwa kyaffe kiriwo ekikimu. Protecting the gains of NRM and the UPDF. Okukuuma abo abali mu NRM n'abalala abali mu rwese eyo by'obululu. Protecting the gains. Okukuuma abo abaganyulwa. Okukuuma bye twafuna nga tuli mu bukulembeze bwa NRM. Exactly, you know them. Mubimanyi. We may not talk about much. Tuyinza obutabyogerako nnyo. But mumanye socio-economic transformation. Naye mumanye ebintu ebituukiddwako eby'ebyenfuna. Enguudo weziri. Ebyenguudo. You can see from Kampala, you can pass through Katosi and go to Jinja. Osobola okutunulira oluguudo okuva e Kampala mpaka Katosi. You can pass via Kayunga, you go to Jinja. Oyinza okulembeza ebyokwerinda. He is a commanding officer of Mukono. Nze nga komanda w'e Mukono. I will not accept what we call intimidation. Tetujja kukkiriza ekigambo ekiyitibwa okutiisatiisa. I have information. Nina okumanyisibwa. There are some parties. Waliwo ebibiina ebimu. Ezitiisa other parties. That do intimidate. And one of the achievements